Mr. Uruganda usunna tukendeze sama sabi nebyonono washtiwa Allah subhanahu wa ta'ala jasumulula washtiwa Allah tabaraka wa ta'ala amwani kaga jasumulula belela tuwa hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakama innal mu'min aitiwa mukirisa yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal alaba masabiki alaba yulunu yawakusi ka'annahu qa'id tahta jabal ngalinga atutiwa suwa kusoso kunene yakhafu an yaqa alayhi ngachanyo njo kusoso kuno kunene buyinzo kumugwako netuwangala n'abantu olwaleero abantu abatutwala bakola amazambi bachoka Allah bayazamanyisa abantu ni wallahi tebefiirayo balowooza nti ensi bagenda giwangalako myaka milele na milele. Buli muntu alina akadde Allah subhanahu wa ta'ala keyamuteekerateekera muyo anytime any day wallahi mugenda genda tugamba nti assalama khairu min an-nadama. To be safe is better than to be sorry. Lwaki omuntu obeera safe ku nsi wallahi ng'oli maziga g'abantu naye ng'ate mu maaso ga Allah ogenda mu maziga. It would have been better kyalibadde kirungi n'okumiikiriza ne katono Allah kakuwadde n'okumiikiriza ng'omanyi nti ebirungi ogenda bisanga maaso g'ani maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mesta abaluga tuwangale ku nsi nga tumanyi nti eno ensi erina abaagisookako. Waliwo bakabejja abawangala ku nsi kuno nga banene wallahi nga banene wano lwaleero tatulina munene tewali munene taliiwo wallahi taliiwo. Aina Abu Jahal aina Abu Lahab aina Huyay ibn Akhtab inna Allah ta'ala jama'ahum fi masbati at-tarikh. Allah bakwata bwati aina hum al-an hum fi as-sabala. Allah bakwatako balida olwaleero bantu abatiisatiisa abantu abeera bantu balina powers balina obuyinza ni wallahi liman al-mulku al-yawm yawm al-qiyama nahnu du'afa tuli banafu naye ensonga zaffe narfa'uhu ila Allah tusolekesa Allah subhanahu wa ta'ala washtiwa Allah tabaraka wa ta'ala sayansuruna aja kubeera nga atutaasa mu mbeera yonna lwansonga nihna masakin la hawla lana wala quwwata illa billah. Washtiwa Allah waffe yatumalira ensonga zaffe. Nebekitabo Oluganda okuwangaala ku nsi kuno ng'omuntu alowooza nti eno ensi agenda kibeerako biseera byonna tugamba nti akaseera konna ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda i'lamu anna al-umra qasir. Mwe abantu abali asaamaanya bannammwe mwe abantu abatunda ebintu by'obusiraamu abantu abali emaali y'abasiraamu i'lamu anna al-umra qasir. Mumanye nti obuwangazi Allah bawadde butono obuwangazi Allah bawadde bumpi wallahi butono bumpi mugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan wal hayata marratan wahida ate shengire kyolamu Allah kyakuwadde kyampadde kya mulundi gumu. Omuntu bw'ofa obafudde oba ogenze wallahi oba ogetolinayo chansi yaku tolina oba osinkanye Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran yagamba nti huwa amamaka fihi kaburi, mbele yako kuna kaburi. Wallahi cheza kama unajua kwamba mbele yako kuna kaburi. Masuku waliyo kaburi yasamanya ngabo yakala yeshimisa abanyunga bo yakala wejavani ngabo yakala, lakini mbele yako wallahi kuna kaburi. Sheikh, masuku waliyo kaburi hata lazima utaulizwa Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebibuuzo byagenda okubuuza. Onabeera ebo okubeera nti ogenda byanubula nga tuwangala ku nsi kuno ng'oli masiga g'abantu oli ku misaayi gy'abantu oli ku maali y'abantu. Bannange tutya Allah subhanahu wa ta'ala tumanye nti naffe tuliko olwaleero erina nnyiniyo erina Allah tabaraka wa ta'ala ye mufuzi. Abasajja ab'amaanyi wallahi bweyajja wallahi nga yagala kumenya Kaaba faarsala alayhim Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amusindikira tayran ababil just birds bunyonyi bwe buti just kibeera kyo n'ensonga zaffe wallahi Allah yazirina era nga tusunti anytime any day rabbana siyansuruna Allah subhanahu wa ta'ala ajatutaasa n'okumanya nti ensi tetuwangaliramu olwaleero kaseera buseera wallahi. Nja kumaliriza n'ensonga ssatu.
ensonga esooka lilladhina yabukuna ala dhunubihim abasiraamu beesimira bakaba amaziga naye ngaekibakabya amaziga lwene ensimbi z'abanye zaalidde wallahi bakaba amaziga hanian lilladhina yabukuna ala anfusihim. mzee sorry mpaka kusema ita odeno vira iteo rimbazi yavuze ngo ntabamugiraga niwe baramushasha baje kumwenda wa rimbazi